ebiddako bigenda kuba bizibu. Bakyayisa amateeka amakakali, bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu eregisteringe. Gavumenti yayonoona ssente ku byokulonda ne zigiggwako, ati eziyiga bubi nnyo. Bajja kutuuka okugamba okutemya kwa ssente, kutemya kwa ssente. Mirundi gyotemya bagenda kusaako akantu wano akabala 75 omuntu bwagamba nti Uganda esinga Bulaaya, nti abayogerako n'abaamaze okukitegeera. Mu bintu bingi Bulaaya tugisinga. Wano w'osanga awaayirizibwa nga bwe baba bamuleetanga mu tujju ng'ali kumpi ng'oyinza olowooza agenda kudduka. N'osanga eyatemudde nga n'abantu babuuza kati mu kkooti anonayo ki, ng'obujulizi buli ku mmeeza, nga bamuleeta taliiko yadde empingu. N'ayimirira mu lujjuliro nze sasse. Abaaliwo bagamba ono ye yatta abaana, nze sasse. Tebabali ekinusu sasse. Naye nga muwanga kivumbi mu kkooti ye basindika musindike. Kati ovaayo olina akugamba nti Uganda esinga Bulaaya, ndabye akatambi ako nga ye bannaaye. Ndowooza olaba omusajja. Ensi egamba bamuwaayiriza mu kkooti basindika musindike. Akasajja kali wano katta. Ne bakaleeta ne kakakka mu kazibu, kakubira ne kkooti mu ngalo, kalagira ddala microphone kagyesunga bwesonzi. Ly'eggwanga lye tulimu, bala enkomyewo, tugenda kubeera nga twogera ebigambo. Sirinzekka, nina omugenyi mu studio wano, bwe tugenda okubeera nga twogera ebigambo. Tugenda kuyita mu mboozi ez'enjawulo. Waliwo omubaka Yusufu Nsibambi, kuva bwe baamukuba akalulu yagwamu akalogojjano oba akalogotano. Obwongo bwalookingira ku NUP efuna ssente okuva mu basibe, ne tavangayo ku TV kutegeeza. Bwe babanga NUP bafunamu ssente, ani abasiba? Ye abasiba afuniramu wa? Kubanga NUP kale tukitegedde efunamu ssente mu basibe. Ne NUP eyabasiba ye afuniramu ludda wa? Tulina omugenyi agenda kubeera ng'abitubuulira. Of course, Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo dda n'ayogera ku nsonga z'abajega aboogera ebigambo ebifaanana bwe bityo, nabyo tugenda bitunuulira. Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti ne baavunaanwa nabo 24, era nga amawulire amalungi agali sayirizeeyo 2 ku bo baweereddwa bail. Tugenda kubeera nga tubikuwa byonna. Kanso Sam Muyizi abona n'abaako ebigambo byagamba eggwanga, tugenda beera nga tubitunuulira. Nobert Mao yakakasizza nti kituufu mu bye baateesezzaako ekyankwanzi mu lusirika oba litwit egenda mu maaso sayidi zeeyo, kye kisanja okukijja ku myaka 5 kibeere kya myaka 7. Oyo baabadde bamuwambala gye buvuddeko nga bamugamba gwe oli mugenyi bugenyi, wandibadde kale totugenyezaako wano. Anita Amungo yamuyisizaamu eggaali yamugaa gwe olina koma mu ddiiro, leka kwegeziwaza kutuuka mu kisenge, NRM togimanyi. Embeera bw'etyo. Okero yaleeteddwa mu kkooti olunaku olwasookedde ddala ey'oku kyalo we yakolera omusango. Okero ono yalabise nga mukakkamu ebitagambika, wakati nga kyatategedde yeebuuza ku bannamateeka be ne bamuwabula era n'olabira ddala ng'ategeera. Okero yayogedde Olungereza olwatuuse n'omulamuzi okusaba amuddiremu, gwe bagamba nti omusajja yandiba alina akazoole ku mutwe. Obujulizi obwazze nga bulaga ono bw'aba akola emirimu gye egy'obutemu ayina sipiidi etagambika. Tugenda tuukawo tubitunuulire kkooti nga bwe yatambudde. Omusajja ali ku karwenzooli anywa mu bukkakkamu obw'ekitalo. Tugenda beera nga tutuukayo
ebitongole oba aboogezi b'ebitongole eby'amagye kano mukawulire nnyo ngamba bannayuganda bali mu kubeera nga balanga emisinde gya General Muhoozi era nga mu kulanga emisinde gino bagamba gya 2,000 kiddamu abali mu kugiranga be boogezi b'ebitongole eby'ebyokwerinda oba kitegeeza ki mukulikeeyo mu Kabakazi birthday run. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, kale tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate akadde kano kye mukola kya muwendo era tugamba nti tojjangaoko vidiyo gimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda ndi ne chairman yatudde dde okubeera nga ensonga azoogera atukwanirizaako ssebo olunaku olwaleero. Ssebo Sajjime Yes ssebo muganda wange nsanyuse nnyo okubaako naawe wano nate weewaawo nga bulijjo nzija ne tuwayaamu ne tubyogera ate oba oli awo bye tuba tumanyi ne tubiwa abo abawuliriza n'abatulaba yes ne basunsulamu oba oli awo bye bayetaze okusunsula ne bongerezaako oluusi ne babaako kye bamanya. Mbalamusizaako nnyo mwenna abali eyo abatulaba n'okutuwuliriza leero mutuwuliriza buwuliriza erinnya kyeno Yasin chairman wa LC1 nzize tuwayeemu ne muganda wange wano so Mr. Jime nsaba okkirize sooke nsaasireko ku bannaffe bonna abayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo omuli abasibe mu makomera omuli abo bamulekwa abaviibwako bakadde baabwe omuli abakutulwa amagumba nga bali mu malwaliro era mu kanyomero ako nsaba nsembyeyo nga ntwala okubagiza kwange eri eggwanga eri NUP eri pulezidenti eri obukulembeze bwa NUP n'eri muganda waffe omusibe olwaleero wayiswa mufumbiro ne famire yonna nga bakubagiza olw'okuviibwako mwanyinaffe. Awo wennyini njagala okwebaza Kato muganda wa Wayiswa. Njagala gwe atuwuliriza olunaku olwaleero onneegatteko twebaza omwami oyo. Njagala otunule mu famire yammwe ani ayinza okuyimirira mu bigere ebya mukyalawo oba nga toliiwo n'ayimirirawo ku lulwo nga omulongono bwe yayimiriddewo muganda we ng'omulaba alumwa yakoze yasaze weight mu nnaku embala obubazi yabadde ayogera ng'olabira ddala amazima gali nti mu famire oba n'abantu abatwetoolodde twetaaga abantu nga mikwano gyaffe si ba pretenda. Abantu mu nsi beefuula bwefuuzi nti batwagala naye tebalina kwagala. Njagala okwebaza Kato okuyimirirawo muganda we okuyimirirawo mukulu we. Amazima abamu ku ffe twafunye ekyokuyiga naye ate ne tufuna okusoomooza nti baani abo abayinza otwagala newankubadde twandyagadde twagale
nayagadde nnyo famire ya Waiswa Mufumbiro, taata ne maama. Taata amaziga ng'alinga aziika omwana eyava mu ntumbwe ye, ng'alinga aziika omwana eyava mu ntumbwe ze. Kale famire ya Waiswa mwatulaze nti bw'owasa omukyala ne mumujja ewaabwe gy'azaalwa aba afuuse omwana owammwe ataliiko kubuusabuusa. Mwakitulaze, mwatusetingidde ebyokulabirako Mufumbiro famire. Naye njagala tugatte engalo zaffe tukubire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngalo ez'amaanyi. Ezo nno engalo tezimala. He has chosen leaders, young, old, female, male, to prepare to take this country to the next level. So many talents, so many people had been identified but not utilized. Robert Kyagulanyi Ssentamu has utilized those talents. Some are not yet with us, with him, with the party, with the nation, but his eyes are always open. Why do I say this? Muganda wange ali political. From mubuto ali very political. Kuva nga tuli bato yaddukanga. Biki bino mu ggwanga lyaffe? Biki bino ku bannayuganda? Abazadde era tubuuzeemu abaana ba bano abaggaliddwa oluggalirwanga ebibavunaanwa bibuze ate era ne basigala nga bakyaggalirwa. Abaana ba bano ng'abali mu gavumenti bagirabira mu kifaananyi ki? Omwana atudde emyaka nga tasoma kuba kitaawe yabuzibwawo, kitaawe yatwalwa, bye bamuvunaana bakyabinoonya myaka 2, 3, 4 nga bakyanoonya biki bye bagenda omuvunaana. Ndaba ng'enkola ebeebuzeemu okukwata omuntu nga kitwetagisayo emyaka okunoonya biki bye tugenda omuvunaana ku mulembe guno ogw'abayivu. Omutima gw'eggwanga guliwa? Mu buzibu bwabaddemu naye nga mu wiiki bw'atagenda lwakusatu alina ogenda olwokutaano mukomera. Every week, I think even the last or the other week, Wednesday, and that time she was really weak. I think I was told Alex nagezaako omugamba nti Katonda singa akwayo emyezi emirala 2 nyinza okusanga, but has not come to happen. Ne tuba muwulidde wano nze ni munnamateeka nkoze amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. You would be called. You would be called if you adjourned a case to give a ruling on bail. You would receive a letter to explain. But today, it has become a mode. Abalamuzi bajja mu kooti, state n'agamba nti I'm not ready to verify documents. What documents are they verifying? LC letter ne national ID. N'akyagaliramu ewiiki meka 2. Ne bazimuwa. N'akomawo n'ateekamu objection.
ne bamuwa nawe week 2 eza ruling ogwo si gwe mwezi kati olwo lwenaabeerawo ate oli omulamuzi tabeerawo ne bagwongerayo olwo ng'emyezi 2 gikoze eki naye ng'abakulu tebakifaako kati tizinombo now to adjourn cases as they feel baatu ebigambo era twewuunya nnyo ffe abamu abaakola edda oba abisoma edda tetumanya amateeka kati bwe gakyuka oba naye ate tegakyukanga n'oluzungu terukyukanga ekigambo shall tekifuukangako will because shall in law is mandatory. And now those who made the Constitution of the Republic of Uganda said someone on a capital offense after 60 days shall be granted a court bond. But our courts today, they are interpreting it as they wish. Very unfortunate. Because all these people, now you go to prisons, they are overcrowded. Why? Our judicial officers, kintu kirawo kyakusanyiramu obulamu bw'abantu babulekaawo nga bwe baagala. Ate ffe batusomesezanga tugamba nti ffe otuprotectinga rights z'abantu. Era ffe twakolera nga tebatukkiriza kutuula mu security meeting woba okulira district oba region oba yita security meeting nga bagamba onaagituulamu nga bateesa nti olwo tugende tukole panda gaali ate nga nawe wabaddemu ne bakwata abantu ekiro kyonna bikibi ne babaleeta ate mu kootiyo kati onaabakolako otya. So ffe nga you can't sit in such security meetings bo babikola ebyabwe state ne kooti eba kooti naye kyakusaalirwa kati ennaku zino kooti zaffe zifuuse kibaagala tebazikozesa. Kyenjagadde nakyo okukituusa nti tuveemu nti bannange oba tunerwanako tutya simanyi, but the judiciary, the way it is interpreting the law, as far as I know, it has not changed, but our people are interpreting it kifuula nnenge. Always bagamba nti waliwo akasimu akava awalala. Ffe twakola nga tetubufuna abantu abata naye bannaffe abaliwo kati tetumanyi kibaliko. Era ensi eno twesabire waba tunaagenda mu ngeri eyo bajja kukwata bakusuula eri bakwerabireyo, because there are people who are rotting there. Ekyo kyenjagadde okwogerako about court, because this way will not be there now. The case is in an capital by 60 days. Katugambe nti ziri bail endala zonna baazigaana, but the mandatory one was what? Mandatory. We would have got that one. Ayogera ku mateeka, kakati waliwo abasomesa amateeka. Ye Yusufu Nsibambi. Yusufu Nsibambi ng'avaayo ng'agamba nti NUP erisivinga buli we bakwata abantu mu NUP. NUP yeefuna ssanyu. Ekyakyanki esagambizo kira kimezezza okwenjala. Nsibambi agamba nti era ye talabangako kibiina kijaguliza abantu kusibibwa nga NUP. Bannange baagadde abasibe ne bakatagga. Anti mwe bafune ensimbi. Nsibambi yakinagguse. Tufune Nsibambi, then ojo tuwe gwe kikyogamba ku Nsibambi n'ebigambo bye. Oyo nno musajja muyivu era abadde nga asomesa mateeka, munnamateeka mutuwe. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation. For representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep,
the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Naye olunaku lumu Bobi Wine yali ayambako abaana bana ababasibe n'abo abattiddwako abantu baabwe. Bino byali bigambo bye ng'abyogera. Then katufune ebigambo bya Kyagulanyi, then oje otandikirawo wenyini ku Yusuf Nsibambi mukwano gwo. Soko tuwe ebigambo ebyo. Abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe tuwogerera tubakozesa byabufuzi. Mubate ebyobufuzi byaffe bife. Tetwagalira ddala kubeera nga tuwogera ku bantu abo. Mubate mutuswaze. Nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi. Then mubate bizinesi yange egwe. Tubayita buli kaseera ntuyita ne bannamawulire babalabe bamanye nti gye muli. Bwe twogera ku Kawenja Mbabazi si tetutaddeyo buteesi muntu nti taliyo gyali. Mwalaba mukyala wange angagamba abantu abo tuleeta Kiwaani. Agamba mwe muli Kiwaani bw'abantu abo tebaliyo. So baganda bange bamaama tubayita bulijjo tuleme kuzikiza. Kubanga gavumenti ya Museveni eyagala tulekerawo okuboogerako. Tubeerabire ekyo kigende bwe kityo. Tugaana okulekerawo okwogera ku bantu abo kuba kye kisobola okukola kyokka okumakinga sure erinnya lya Kanata teriva Mukama, erinnya lya Olivia teriva Mukama, erinnya lya Kawenja teriva Mukama, n'amannya ago gonna tusigale nga tubabanja nga be baatutte eggulo. Baali bamanyi tuwanayitawo omwaka nga baatutte tujja kufuna ebizibu ebirala tulekerawo boogerako. Ne tugenda maaso n'oboogerako kuba kye tuyina kyokka okola. Ate tumanyi nti kikola. Bannange ne bwe mulaba neetooloola ensi yonna kuba amakooti ga wano Museveni agawamba. Ebitongole bya wano mulaba ekitongole ky'eddembe ly'obuntu mukyala Wangadya naye mutemu nga bali. Omukyala ng'oli muzadde oyinza otogamba abaana b'abantu b'omanyi obulungi bababuzawo b'omanyi obulungi bali mu kkomera tebalina musango n'ogamba nti bakiwaani. So ne bwe mulaba mbuna ensi yonna yonna nga ntuukirya ebitongole eby'eddembe byonna ngezaako levo okugijja wano ku levo ya Uganda okugitwala ku levo y'ensi yonna ate nga kikola. Kubanga y'ensonga gye ntwala ne ngamba gavumenti ya Museveni bannange abagiyimirizaawo be babazungu beewola sente nga bazeewola mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya ly'eggwanga lyaffe nga mwe mugenda ozisasula. So buli we ŋŋendayo mba ŋŋenze kubyonoonera Museveni. Sijja kirumamu kugamba abo abazungu abamuwa sente Abamerika n'Abangereza n'abalala nti ono omusajja gumuwa sente muttemu yawamba abantu baffe baabano famire zikaaba abaana bakaaba. Lwaki mwongera sente awamba abantu? Lwaki mwongera sente atulugunya abantu? Nina omukisa obategeeza nti abamu bagenze batuwuliriza ne basala n'obuyambi. Museveni takyafuna buyambi. Kyovola bagezaako n'okwonoona erinnya lyange n'agenda n'agamba oyo Bobi Wine gy'abagenze mbali babisiyaga. Nonsense. So tetujja kulekeraawo kubanja. Era Museveni batandise omussaako nati mukyala Wangadya akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu baamugobye mu lukiiko lw'eddembe ly'obuntu eryensi yonna ne bagamba mwe muli batemu tojja wano. Abaabuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataatemula gye bali eyo bakibalama n'abalala. Abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obbatuukirira. Bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obbatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mulina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekirina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo. Kale ebigambo bya Nsibambi wabiwulidde n'ebigambo by'omukulembeze obiwulidde. Mbiwulidde. Amatu galiwo. Neyanziza muganda wange abali eyo abatuuliza mbasaba temutukoowa. Abalimba tebakoowa.
abalina ebiruubirirwa byabwe tebakoowa, abantu ababi tebakoowa, naye omusaayi guzitowa ndoza okusinga amazzi ate bwe kiri, kubanga olwaleero nsobola okwebuuza ekivuga Nsibambi mu byonna by'osobola omunoonyerezaako tusuubira nti ekiri munda ndoza kye kimuvuga kirayika musaayi gwe gumuvuga. Nina omuntu waliwo channel eyo ewamu kwembeera ye munyiiza mu byenjogera. Kyemunyiriza kiriwa nti siwa abantu kitiibwa. Naye ng'abaliwa nti tayito ezo mbe nga nzigaba. Njagala kutwala omukisa guno okunnyonnyola nkubuulire nti nze tayito bwentyo bwe nzijja ku muntu. Kati mmwe abasigala nga muyita Honorable mumuyite, naye kati gye ndi oyo Nsibambi. Oba oyagala oba toyagala. Nsibambi. Edibya Mutere. Oyo Nsibambi gye ndi. Biri ebirala obw'ebintu siriddayo kubumuwa kubanga ate mwetegereza nnyo. Ekisooka muganda waffe Nsibambi twagala obeere ofuuka omuntu alowooza nti ne bye batakusomesa gye biri mu nsi. Fuuka omuntu omuyiiya atunuulira kye batakusomesa n'okola ki? N'osobola okukyawula. Nsibambi ebyo baabikuteekamu buteesi. Ebyo nga ggwe by'oyogera baabikuteekamu buki? Baabikuteekamu buteesi. Nsibambi twagala otubuulire biki bye wasinziirako kubanga ozze ogamba nti oli wa FDC owakanya gavumenti owakanya Museveni ne gavumenti ye. Biki bye wali osinziirako kuwakanya Museveni? Bye yalinga takola olwaleero byakola kw'osinziira okubeera nti omuwagira. Era bw'obanga obirina kuwasinziiranga kubanga omulamu omukulu gwalinga gwa kukyusa bukulembeze kujjako obufuzi obuliko mutekeko obulala. Yes. Gwe mu kutulaga olinga agamba nti Kyagulanyi agenda okujja oba NUP yasanga mugjeeko Museveni, NUP n'emuzzaako. Gwe mu njogerayo wabula totubuulira biki bye wasinziirako kuwakanya gavumenti luli nakakati by'osinziirako okugiwagira. Awo totubuulirawo Mr. Nsibambi. Era Nsibambi gamba abakutuma nti ekintu kyangu nnyo. NUP oba ejjako abasibe ssente esobole okubeerawo. Gamba bakama abo bate abasiba abo NUP ebe nga tefuna ssente. Gamba bakama abo bate abasibe NUP ebe nga tekola ki? Genda maaso. Ebe nga tefuna ssente. Ekirala Mr. Nsibambi, ennaku zino tetuwaaba mu mateeka, tuwaaba mu mawulire. Bw'oba olina ekikuli emabega ekikuluma kyogere waaba eri public oleme kufuuka kisekererwa. Emyaka mingi nnyo gyozze nga weerimbika ku ludda oluwabula oba oluvuganya nga weefuula opretendinga okuba nti naawe olumirwa wamu ne bannayuganda. N'olwaleero ggwe lolo gy'okutta okukola nedda wakeerebwa eremye bangi, gw'oswala buswazi. Ebyo abantu babyogedde bangi, abakusoosewo ne babyogera. N'olwaleero bagenza obbivaamu nga bamaze okulabika nti bye boogera abantu tebabiwulira, tebabitegeera. Kakati ggwe akyasobola okwogera ebyo, akyasobola okukozesebwa ebyo, abantu bakutunuulira mu kifaananyi eky'omuntu atategeera. Otegedde? So kati ofuuse ekyerolerwa kubanga byonna by'oyogera bikyamu, si bituufu, bikyamu. Teriiyo muntu atunda bantu be okufuna ssente mu basibe. Dola nga bw'oyogedde nti $100 omwezi eri Museveni
NUP agiwa ssente singa eba esazeewo ezaagale empitirivu okusinga ez'abasibe. Otegedde? Sibambi ng'oli awo tubuulire gavumenti ya Museveni teyagala kuteesa ne NUP oba ne Kyagulanyi. Era telinaawo omutemwa gwe yagala kumuwa oba kuwa NUP. Lwaki tebali ezo ennyingi ne bajja nga balya zino entono ku basibe? Ebintu ebimu lwakuba mpozi temukyaswala n'ebintu ebimu mwali badde mubireka. Era Nsibambi ozadde kyemmanyi, musajja muzadde, oli musajja muzadde. Waliwo ekiseera wayogereranga byoyagala okwogera, ne wabaawo n'ekiseera nga kituuse abaana bo baali badde nga boogera bye baagala okwogera, naye nga tokyali ggwe kubanga oli muki? Oli muzadde. Nsibambi mugenda ne mwerabira olw'okuba babakozesa. Kakati ggwe akukozesa nga wali badde okozesa omwana we ate nga si kumukozesa namukozesa wabula nga muteesa, naye gwe bakukozesa kyewali badde okozesa omwana wo oba kyewali badde oteesa n'omwana wo. Teriyo omuntu asobola kunyumirwa baana b'abantu kati nga bw'olaba Olivia Walutaayo oyo bwafaanana oyo bamusikambula n'ogamba nti mumutwale nze ssente mbe nga nzimufunamu. Tekisoboka na busobosi. Kyalayisi nnyo okulowooza ku kulyamu omwana ng'oyo ensimbi okusinga ogenda kuba gavumenti yeezigaba. Wali badde ogenda n'olyeza gavumenti notali musaayi ng'ogwo. Otegedde? Naye nfundikira ku Nsibambi nga nkugamba nti Nsibambi ozereeti byokola byoyogera babyogedde babikoze balemereddwa. Abakusindika be balina mashinaries zonna n'ebyo byoyogera tolowooza nti tebalina lulimi. Babyogera babikoze ne balemwa, naawe ojja kulemwa. She also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. Ensonga endala ya Nobert Mao babadde mu retreat gye bagenze mu lusirika olw'ekibiina kya NRM. As we all know nti Nobert Mao na Democratic Party era ye ssenkaggale w'ekibiina kino. Newankubadde Nambooze yatugamba nti eno nsujju ewedde emirimu kungulu ya green munda yero. Erabika kati eyengeredde ddala yero atuuse kungulu. Kubanga wookwatira ekkubo ogende mu lusirika lwa NRM. Amazima gali nti yero aba avuddeyo munda nga yeetambye kungulu. Luli lusirika lwa NRM. Minisita wa DP, president wa DP kuba minisita mu NRM. Okubeera minisita kyandibaddeawo anti tugende naye bw'obanga ne mu lusirika otuuka then kino nno kiba kivudde namulaba nga anekanekanye mu taage ya yero ne ŋŋamba we ensonga etambulira ddala bulungi omusajja. Bw'atuukayo bato yatandika jjukira bayina olutalo lw'okulwanira obwa sipiika ye n'Amongo bano nga be bali. Amongo ali mu NRM, ono ali mu DP stroke NRM. In fact NRM stroke DP, a stroking up stroking DP. Jaja kwesha anze jajange mumanyi. So katukangende maaso jaja muleke. Kakati bino byonna bigenda maaso twalaba amafumu. Nobert Mao nga Amongo amugambo waaye gwoli mugenyi waliwo layini z'otalina kusala olina kukoma mu ddiiro ebyaffe bibeera byaffe. Boss keeka akatambi keeka akanita Amongo akatuweeko. With different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay?
you remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. So in that case, some were asking us what do we wear on our swearing in. You go with your uniform. You are saying should we come and be with the so kakati byebyo naye mbadde nina akatambi k'endaba leero nga baggalawo. Ndabye Nobert Mawaze n'akubira Anita Amongo salute. Amukubidde salute eri Makbula. Ngamba tebaamutuuzizza ne bamugamba kale bba. Mauba. Toddamu. Tutandikiraawo ku bato tujogereko katono nnyo then tujje tufundikire emboozi y'olunaku olwaleero. Oli amukubidde salute. Nze kankubuulire muganda wange. Ensujju si kyekyo kye ŋŋambye. Nsajjime. Nze nayagala omusajja gwe bayita Mao. Namwagala. Nnyo. Mao namwagala amazima ga Katonda. In fact nga nze n'okunyumira ng'omuntu anyuma. Mao yali musajja nga waali egombye okumuyigirako byakola. Mao simanyi oba yasigala mu bbanga naye sijja kirumiriza nnyo ekyo. Naye nkugamba Mao bw'asalawo okukola kya busiru mu ky'obusiru era akikola ng'ali simaati nnyo. Okitegedde? Oyo omulaba alemerako. Mao kyabeera asazeewo tasengejja nti kya busiru oba kya bugezi ye bw'asalawo okukikola. Era kati oyo gundi wasalawo okukola ki? Bw'asalawo okukola nga kyakola kya busiru era oba ojja kumuwulira Mao. Mao mpozi nga ajjeeko ekigere. Oyo Mao esookera ddala Amongo tasobola Mao. Lwaki? Nti gye yeesigamye gy'alina endagaano ne Mao gye yeesigamye ate era yayinayo endagaano. Mao nalabako Amongo ng'agamba nti Mao mugenyi guest mu NRM. Mao n'amugamba nti nawe oli refugee mu NRM. Kati ono mugenyi ono mubunzi. Ono mugenyi oli mubunzibunzi mu NRM. Kati omutuufu yani. Ebyo ebigambo bya Mao mwe mubitwala mutyo nekyabeera ategeeza nti eri emmeeza bw'oba oginyeenya nange nginyeenya ffenna tetuli baayo naye ku ffembi ani ogolooza ow'amaanyi. Ekyo Mao ge makulu agali mu ekyo. Ndi mugenyi omuyite. Ndi mugenyi omuyite. Oli mubunzibunzi. Oli mubunzibunzi. Toyina kwega oli awo toyina kyozzaako. Tewali. Gy'ova mbirombiro. N'eri gy'olisi wammwe. Kakati ekiyinula ennyana kiba mu kibeere. Kiba mu kibeere. Mao DP erina ababaka bawera omukaaga. Ndowooza bawera omukaaga. Obwo bululu mukaaga. Mao nga yentandikwayo ng'oyagala obululu bisatu mwana ng'olina obululu mukaaga ekiyinula ennyana kiba mu kibeere. Naye bajjukire nnyo nti n'abakozesa talina nsonyi ku muntu yenna. Kale ate ekyo kyekikulu ennyo. Abakozesa ensonyi yazinaaba. Ojja kujja omwenjerere mu maaso ge gw'omulala ojje ne gaalubindizo n'omulala nga n'ekizigo kyesaabye bulungi. Museveni bamukoledde.
bangi naye asaze omusajja oyo namwagala nnyo mukyabeera asitiikinzeeko gwe tomubulya nti busiru ye avuga atyo oba busiru bwebwo oyo mawe omumanyi alemerako kakati obusungu gundi mawe alemerako mawe ekyakoloto ekyankwanzi kiki owa DP wako bigambo bya Nobert Mao ebipeke ebyo. That was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors, yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected, and anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. Worse still, I was supposed to speak, but I don't mind that my name has been removed. I understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, you know, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? Okay, Kale. Away from that side, Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero n'abalala 24 era mu kuleetebwa mu kooti e Butambala abakulu mu kibiina kya NUP abawerako babaddewo ddala nga bagenda maaso n'okugoberera ensonga eno. Bannamateeka nga bakulembeddwa mu Elias Lukwago, of course, ne Sam Muyizi bagezezzaako okulaba nga balwana bano bafune bail. Wabula abantu babiri bokka be baweereddwako bail be baana abaagambibwa kooti gye buvuddeko nti bano baali tebannabakubeera nga beetuuka, baali wansi w'emyaka 18 era nga kubateereddwa bebo boolengeraawo. Kuliko Muyinda Wilson n'omulala ye Mawanda Paulo. So abo bo baweereddwa bail olunaku olwaleero era nga bagamba nti bano baana babadde baana bato nga tebanneetuuka. Tujja wulirako katono ku bigambo ebyo then tukomewo. Council have given me assurance based on Section 135 of Section 1 of the Children Act that there is no serious danger to the children if they are admitted on bail. Of course, Council relies on what the respective parents tell them. And such therefore the two children, accused number 4 Muyinda Wilson and accused 19 Mawanda Folk, are released on bail. The application for bail, Council have given me assurance based on Section 135 of Section 1 of the Children Act that there is no serious danger to the children if they are admitted on bail. Of course, Council relies on what the respective parents tell them. And such therefore the two children, accused number 4 Muyinda Wilson and accused 19 Mawanda Folk, are released on bail. Kale,
byebyo abaana abo baweereddwa belbo badde waka balye butaala olw'ensonga omulamuzi zaasinziddeko. Owulidde ebigambo by'omukulu abaana bateereddwa Muwanga Kivumbi n'abalala kakitegeeza omusango gusigaddeko ani abantu 22 badde 24 ababiri bateereddwa ababiri bavuddeko byebyo olina kyogamba akakati ekifaananyi ekisooka ddala kibasooka okukulaga obulabe Muwanga Kivumbi bwe yakola kikulaga nti ebintu birina ekigendererwa ekyenjawulo okusookera ddala nti amaanyi ago galaba agali awo n'abo abaana obalaba abato mu myaka mwe bali olwaleero ne ekifaananyi ekyo kikusiigira nti waliwo omuntu kye bamulanga nga bamulinako obusungu oba obukyayi. Tuli ku musango nga teguliiko kunoonya mutemu yajja mu maka ga Muwanga Kivumbi kubanga mwekanga ne mulowooza oba olukwe lwava mu abo abaali awo ba Muwanga Kivumbi n'abaana abaaliwo kyali badde kibeekangisa singa munoonya omutemu eyakola obutemu ku bantu. Naye nga kimanyiddwa bulungi nti ab'ebyokwerinda baalumba ewa Muwanga Kivumbi ne bakola obulabo. Amaanyi g'oteekawo nga okwata oyo gwe baalumba gwe baakolako obulumbaganyi ng'okwata oyo gwe baakolako obulumbaganyi amaanyi g'oteekamu gaali badde amaanyi ago gakozesa kwoyo yalumba abantu abo. Naye mu nsonga ya Muwanga Kivumbi kituufu Muwanga Kivumbi bamulina bamulanga gwa butujju naye bba abatta abantu bali luddawo. Kye mbadde nkugamba nti singa tubadde tunoonya abo abajja ekiro ne balumba amaka g'omuntu abatemu abatamanyiddwa kibadde beto okugamba nti nammwe Muwanga Kivumbi kirabika katukuteeke wano nga bwe tunoonya bali olukwe olwo lusobola okukolebwa ggwe. Naye mu kiseera nga olinda gwe balumbye n'abantu ne bagwa wansi naye ng'abalumbye weebali nga bamanyiddwa, obwo obukyayi bungi nnyo, obwo obukyayi bungi nnyo 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 obwetaaga obutatunula obwetaaga okulowoozaako ennyo. Tetusobola kugaana mateeka kukola oba omuntu okumutwala mateeka oba okumuteebereza oba okumunoonyerezaako, ekyo tetusobola kigaana. Naye kijja ddi okubeera ng'oyindako sayidi emu ku babiri abalumbaganyi? Lwaki? Olinako gw'oyiikiriza, olinako gwe wakyawa ennyo, olinako agezezzaako okuba nti ayingira mu byobufuzi ebitali mu mateeka, olinako gw'osobodde, oba olinako oyo atasaanidde atali munnansi. So omusango ogwo ebintu ebyo mubyetegereze ennyo nnyo nnyo bannayuganda, mubijeemu ebyokuyiga bingi. Tutunulira ekifaananyi ekiri ku mpingu eky'omuntu gwe baalumba mu maka ge ne battirayo n'abantu. Mbadde sisobola kugamba nti talina musango, naye ate neewuunya okuba nga pati emu yeeri mu kkomera ate ng'eyalumba tekola ki? Teriiyo. Kibadde kijja kubeera kirungi nnyo nga mugamba nti abaalumba omuntu oyo oba abaalumba amaka ago tukyabanoonyereza, tetumanyi gye baava ne bwe gabanga ab'ebyokwerinda be baalumbawo n'okwata abaana b'abantu
n'obateeka mu kkomera okumala ebbanga eryo nga n'okweyimirirwa tekiriwo ate nga tolina bujulizi bubaluma tebawozeseddwa, ekintu ekyo birabika nga byetaaga okukoma. Era kanfundikire ne kano abantu abo boolaba awo goba bakufaananira bubi ffe be baffe. Otegedde? Goba bakufaananira bubi ffe be baffe. Era bw'oba owulira nga tojja mu nsi nabo, goyinza okuba ng'olina gy'olaga, ffe tuviire tubeere nabo abafaanana obubi gwe bw'oba ng'ofaanana bulungi, ng'abantu baffe bakufaananira bubi. Tukyasobola kulabika nti obeera nabo. Bwe tuviire ffe tusobola okubeera nabo nga bwe tufaanana, oba tuli nsolo oba tuli nkobe oba tuli kiki, ffe abo bantu baffe era tubaagala tubeenyumirizaamu, tebatufaananirangako bubi, naye mukendeeze okutulaga obukyayi. Esebo kale byebyo abaana babiri baweereddwa bail era nga bagamba bano baali tebannaba kuweza myaka 18 so n'olwekyo tebasobola kwetaba mu bikolwa bifaananako bwe biti, so baweereddwa bail ya cash emiliyoni 10. Emiliyoni 10 eza Uganda. Era kakati basuubirwa n'okudda mu kkooti nga 28 omwezi guno gwennyini. Kkooti tulusaba kkooti so enonye obwenkanya, abantu abo bafuna obwenkanya. Kakati n'ekirala Muwanga Kivumbi, kati kambuze kkooti ku musango gwono enoonya bujulizi buluma mutemu Christopher nti yatta obudde buno. Enoonya bujulizi buluma Christopher nti yatta, kubanga muya Muwanga Kivumbi tulinawo ekibuuzo nti batta bali luddawa, kubanga ne kkooti tegamba nti Muwanga Kivumbi yatta. Si bwe kiri, tegamba nti yatta ne yeetaba mu bikolwa eby'obutujju era omusango ali kugwa butujju. Kati abatta abantu bo bali ku musango ki mu keesi ya Muwanga Kivumbi? Eyo entwale Muwanga Kivumbi endeetebwa gyaleetebwamu mu kkooti nga n'empingo ziri kuli, ate ye mwana wattu Christopher ajja aniigiina, ajja adalya budalya ajja yeeyagala. Abantu baga lwaki bamuwa Rwenzori ddala? Lwaki Christopher yandizannya Rwenzori? Muwanga Kivumbi najja ndabyekawo omusirikale ng'asindika Muwanga Kivumbi, neŋŋamba Christopher bamuwadde n'akatebe ne bamuleetera n'otuzzi n'akubira ne kkooti mu ngalo. Christopher Damulira bamuleese olunaku olwajjo, Christopher Okero bamuleese olunaku olwajjo. Mu kumuleeta omusajja yagambye emisango yagyegaanye, mwe bye mumusibako ye tabimanyi, tattanga ku baana. Yalumye ejjiiko ena gyonna agamba kikafuuwe, ze sittanga ku muntu. Naye nabuzaabuziddwa ku bantu abagamba nti ono omulalu. Seba omulalu eyeebuuza ku balooya ne bamuwabula n'akulagira ddala kye bannyonnyodde akitegedde, nadda looya yatuuse okwogera Olungereza, omulamuzi n'agamba amuddiremu, n'agambye awo we tuli. Ensonga za Christopher wazirabye. Ensi buli omu agamba akasajja bakaleete buleesawo bakakuba amasasi bakatte. Abalala bagamba kandibadde tekamalya na kkooti budde. Buli omu ayogera kyawulira ayagala, wabula ye nga bw'omanya amateeka, amateeka tegawuliriza sayidi emu, gawulira sayidi zonna. Christopher ono yafunye omukisa era ne yeegaana emisango. Bwe yagyegaanye kkooti tekigikakatako mugamba nti gw'olimba
oli guilty omusajja yaganye emisango era kooti neregistaringa nti omusajja agamba teyatta muntu oba teyatta abantu bano. Yes, Mr. Jime, Sajime neyanza nnyo neyanzeege nze nno ebbanga lyange ddene ntambula njagala kye bayita obwenkanya. Obwenkanya obwo mu kubunoonya busobola okunyigiriza engeri y'okubufunamu. Naye kye nalabye ekipya nze mbadde simanyi nti kooti za Uganda prisons state emanyi bwe bakwata omusibe, nze mbadde sikimanyi. Tyemanyi engeri gye bakwatamu omusibe, nze mbadde sikimanyi. Nze mbadde manyi bakwata omuntu nga bamugamba suspect ateeberezebwa. Otegedde? Yenna paka omusango gumusinga ne bamanya nti oyo omusango yaguzza aligirete. Otegedde? Naye waliwo abantu be bakutuusa mu maaso g'omulamuzi ng'olwedde balinga be bamaze okusalira n'emisango ngaba eddi mutwe nga babakubye. Otegedde? Nga balinga bamaze obasalira emisango. So nekituleeta okulowooza nti omuntu yenna poliisi singa agenda mu mikono gya poliisi kyakitegeeza nti okumutuusa yonna yonna gye bamutuusizza bateekeddwa okuba nga bamumenyeemenye, bateekeddwa okuba nga bamwasizzaasiza, ekyo nga twakimanyiira nga tumanyi bwe kiri. Ng'efuuse nnono. Kakati ate kitulaze nnyo weebale kunyirira Christopher. Weebale kufaanana bw'otyo Christopher. Ffe tubadde tetumanyi nti gavumenti esobola okuwa omusibe eddembe lye nga bwe yalikuwadde. Ekyo n'ekifaananyi kirungi ate kinene nnyo. Otegedde ekintu ekyo? Ffe tubadde tumanyi nti oteekeddwa okutuuka oba mu maaso g'omulamuzi awo nga bakutudde dda. Ffe bwe tubadde tumanyi munnange, munnaffe Christopher, ffe bwe tubeera eno bakwata omuntu nga avuganya muntu, basooka ne bamuteekako mu basement n'akomawo nga mulema, ne bamutwala mu maaso g'omulamuzi, n'omulamuzi n'atamusindika mu ddwaliro naye n'amwongerayo mu prison. Bwe mubadde mukimanyi? Ffe bwe tubadde tukimanyi. Okumanya oli suspect w'amaanyi, ekifaananyi ky'osiigidde eggwanga, ky'osiigidde bannayuganda, gavumenti temuddayo kuleeta bawayiswa nga mubagaana okwogera, mubasindiikiriza bamuwanga kivumbi nga bajjira ku mpingu, ng'ono ajja talina mpingu. Kuba mukitegedde nti omuntu eddembe lye balimanyi. Tukitegedde nti mumanyi eddembe ly'omuntu. Ly'omusibe yenna. Omusibe yenna alina okubeera n'eddembe lye. Kakati nze nsobola okwawukana ku muntu yenna omulala. Bannayuganda society oba community bw'etaasalawo mu mbeera gy'eteekeddwa kusalawo, tuwa amateeka omwagaanya. Ogambye community? Community. Nga tebakoze mob oba society nga tebakoze mob gye tutawagira. Government, poliisi nejja neekwata. Twagala nnyo okulaba omusibe ng'afaanana bw'atyo. Otegedde? Obwenkanya buno nga bunoonyezebwa. Omuntu okukwata ekiso n'asala abaana tekiba kirowoozo kyawo, tekiba omuntu eyeetegese n'ajja ogusooka n'akomawo n'ogwokubiri. Kyekyo ekiteekeddwa okubeera nga muteekeddwa okunoonya obwenkanya mu byonna ekkooti kye yalibadde ekola nga mwagalya ddala cause. Kiki ekyaleese ekintu ekyo? Otegera ekintu ekyo? So osobola okunyiiga n'oyagala okukola nga bw'oyagala, lwakuba emikono mwali gy'emikyamu, n'obwenkanya tulwawo okubufuna mu bantu abo. Tewaliwo na kyakulabirako kyonna eri be banoonyerezaako ne bebasalidde emisango, lwakuba tewali kyakulabirako kyonna. Naye tuba twagala mu bwenkanya obw'ekitalo nga twagala okumanya omuntu oyo kye yabadde ategeeza, gye yavudde, gy'abadde awangaalira, lwaki yalumbye abaana, bw'abaawo ani gwakolagana naye, ani yamutumye,
na kiki ekyamuwaliriza tuba tunoonya obwenkanya obwo era omusibe oyo tuba twagala tumukwate bulungi tunoonye obujulizi bwonna naye ekyeraliikiriza bannayuganda kimu mu bikola ebyo nga bwe mwakola ddi kwani otegeera ekintu ekyo nti balina ekifaananyi bannayuganda kye balina mu mitwe gyabwe nti ne bwe munaakola mutya era temugenda kuvaayo na kibamatiza temugenda kuvaayo na bujulizi butuufu so nga tekyalibadde kirungi ne kkooti awo neekwata omuntu oyo neebeera naye bulungi paka ku bujulizi na kiki ekyaleeta ekyo otegeera bulungi so kakati nze ndina kye najjeemu yes kyomuntu osobola okugamba nti asse omuntu ne bamuwa comfort okusinga gwogamba nti avuganyiza gundi era olwaleero njaga okutegeeza oyo omusajja omulaba esooka mulamu mulamu naawe okkiriza nti mulamu oyo omusajja mulamu naye kalamu ategeera bulungi nze omukazi yanyumiza sipiidi gye kaakozesa ne mmanya kano akasajja keefuula bwefuuzi ka luyongoyongo naye kasajja kalamu ate ne byekakola kabitegeera kyakola akimanyi kalamu oyo omulaba oyo kanywa omulalu sebanywa kutuzi n'amanya nywako oyo nenga obulalu bwatandise ddi oyo gwolaba oyo era nawulidde nti omusango ogugenda kuwozesebwa mu sipiidi nempulira nti ku lwokuna bagenda kudda mu kkooti ekkooti egenda kuddamu etuule ku lwokutaano gulina okuba nga gusaliddwa kitegeeza nti abanoonya obujulizi bakola kiro na misana obujulizi kategera kubonaabona nabo naye nanyumizaako wano abantu lumu twali wano nenkunyumiza ku kkooti eyatuula ewaffe infact nabe nabadde nabo mu kyalo ne mbalaga mukyala w'oyo omusajja gwe nanyumyako wano gwanyumizaako yes Kaggwa era nabasongeddeko embaga yoyo mukyala we so abantu basajjukira kkooti zino naye nnyangu nnyo kumma obwenkanya gwe kasita owulira baleese abajulizi ne babasimba mu maaso waliwo agenda okujja ayogere ng'ayogeza kutya jjukira kali akasajja nako kalina balooya abali mukolo ogwabwe ogw'okutaasa client okitegeera mulimo gwabwe bateekwa okubaawo oli ajja kwogera ensobi egi owulire ng'akasajja wakajjeeko era ensobi mweziri bw'oba otunudde nze nina we nawulidde nga mukazi wattu ayogera naye ng'owulira lwakubeera si kirungi kwogera ku musango guli mu kkooti si kyekituufu naye nawulidde obujulizi awo neŋŋaana yono ngaabuwa mu ngeri ndala nga mutuufu naye oba kutya nze kyendaba tuwa ekifaananyi ku kyetwalabye abasajja ba deployinsi olunaku olwajjo nalabye abasirikale n'omulamuzi ne bamuleetera eryato nga just in case singa embeera etabuka bamuyisa ku mazzi nendaba bamarine ku mazzi nendaba basinayipa ku bizimbe neŋŋamba wano we tuli but anyway ekyabadde kisuubirwa okusinziira ku busungu abantu bwe balina abantu beesuliramu awo julume ogenda omumaliriza ng'akasajja bakanonyi so security yabadde erina okubeera ey'amaanyi unless ng'olina akatalekeka ku Okero Onyaamu ono Christopher Mutemu Kayingo Christopher njagala bannayuganda ekintu kino tera nnyo okukyogera ebintu bino bijja mu bulumi ne mu masanyu naye mba njagala nnyo tufunemu ekyokuyiga ebintu bino mba njagala tufunemu ekyokuyiga ekyokuyiga
si kimu kyekirimu mulimu ebyokuyiga bingi nnyo nga n'ekimu ku kyo bakulaga omuntu akabiza abantu amaziga ku gurawundi ng'abaana b'abantu babasaze nga bamuleeta ng'alina eddembe lye mu kkooti ekitali kibi n'ojja n'otunuulira omuntu gwe bagamba nti yeesimbyewo ne bajja ne bamulumba ne batta n'abantu ewuwe mu maka ge bo ne bakulaga nti tewaliwo na chance esobola kujjako mpingu n'okusindika ne bakola ki ne bakusindika gwe bw'okwata kino n'okigatta na kiri byonna biba bitegeeza ki ekyo gwe jjamu ekyaki jjamu ekyokuyiga ekirala kyenjagala okugamba bannayuganda obulumi bubeerawo tewali muzadde tewali muntu ali mukaabuntu atakwatibwako nsonga yeggaba kizibu nnyo naye kyenjagala mukole kimu bwe gibanga emitima gyakaaba ate amaaso gasigale nga galaba obwongo mubukozese mu nsonga zino kubanga ekintu ekijja ne kigwawo nga buli muntu teyeetegese naye bwe kijja ne kibaawo ate mutandika okusala amagezi gaki ekisobola okuddirira singa muba temufuddeeyo oba nga temuyizeemu mu ekyo kubanga njaga okutegeeza Sajjime n'abali abatuuliriza nti tolina na lunaku lw'osobola kulowooza nti abo abaana basobezza omuntu yenna lugenda kukyanga babasanjaze neraba akasajja owulira tokirowooza nako n'eddakiika n'emu ekyo kisobola okujja omuntu ng'oyo ow'omutima omubi omutemu ng'oyo najja n'akikola kakati bwe kijja ne kibaawo kikuteekeko ku kirala kikuyigiriza ebirala nti naye ddala abaana bano baasobya ki bwe baba tebalina kyebasobya bazadde baabwe be baasobya essomero lye lyasobya bwe kitaba bwe kityo okiteeke ku nfuga embi etasobola kukuuma bannayuganda n'ebyabwe awo ojja kusobola yes ojja kusobola okufuna kiki ky'osobola okuzzaako kyenjagala bannayuganda muyigemu obulumi we buli emitima gikaaba naye amaaso gasigale nga galaba n'obwongo bwammwe busigale nga bukola byebyo ku Mr. Okello Christopher kale ye Christopher Okello Onyam nabadde ntunuulira wano olunaku Bukedde yagenze n'eteekayo neega nti olunaku olw'eggulo Okello yasabye eccupa ya Rwenzori n'anywa ku tuzzi kati mulowooza addako kusaba ki yasabye ku ccupa y'otuzzi Mr. Sajjime n'anywa Sajjime wangi mbadde nsaba eyo level amawulire gye gatuteekako tugiveeko tosobola kukwata lupapula oba TV namba nojja n'oteekako ekintu ekyo n'obuuza nti twamulabye ng'asaba ka Rwenzori mulowooza ku luddako agenda kusaba ki ebyo byakijega nnyo baagala okuvuga abantu babavugira awo mwe batyo ekisookera ddala wulirizamu katono oli bwakugamba nti Christopher Damuli akubidde kooti mu ngalo Christopher Okello akubidde kooti mu ngalo ki ekikugira mu bwongo kakati nga tukyali ku kyamazzi kino tugende ku tufunzefunze tuve ku musajja yes kakati tateekeddwa kunywa mazzi ateekeddwa awo waatudde weewali abateekesa amateeka mu nkola okwo bwe kuba kumenya tteeka era kkooti eba tekkiriza otegedde ekintu ekyo kakati yo Bukedde ku byonna bye yalabye ekugiddeyo akakebe k'amazzi nekugamba nti yazze n'asaba ku tuzzi bawozese mufu atayogera kakati oli ajja kukubuuza ekibuuzo nti nga ddiru walaba nga Edmund we bakamuwa weebale nnyo kati y'ensonga lwaki ono yakubye kino kakati sikiwakanya kyekituufu okitegeera ekintu ekyo wakati nga Stella Proti maama w'omwana Gideon azirise agudde eri olw'omwana we omutemu eyamutta ali mu maaso g'abalamuzi awo bamuwa n'otuzzi atumya otuzzi tali ku mpingo wabula atumya otuzzi anywe
Eddie Mutwe atayina yadde n'olwaliro tebalina na musango bamuvuna, in fact bamuvunana kubba sweater. Siwe kiri bamuvunana kubba sweater. Eddie Mutwe wa sweater n'otuzi tebatumuwa. Yes, kati ono yabadde akusigira ekifaananyi kakati okay. Nsonyiwamu katono njagala ku defending nsonga eyo omuntu aleme kunfuna bubi. Abantu bali bonna ekyabakuŋŋaanyiza mbadde nsaba ku kooti eri oluvannyuma tuddaawo. Abantu bali bonna abo bonna ekyabakuŋŋaanyiza ye muntu oyo Okero. Otegedde? Ye muntu oyo Okero. Kooti tukkirize tutaputira amateeka enoonye n'obujulizi esale n'ekibonerezo oba omusango gusinza omuntu oyo egusale. Mu kiseera ekyo abantu abo bonna abali awo baliwo olwa Okero. Mu kiseera ekyo Okero alina okuba omulamu. Otegeera? Okero alina okubeera omulamu. Kakati twagala nnyo abantu baffe babe nga bamanya ensonga eno nti batukwata mu bulumi bwaffe mu kwennyamira okungi mu bizibu mwe tuli ne batuteeka we baagala wewa. Akazzi katono nnyo ku muntu omusibe ng'oyo yasse abaana obutabeera ku mpingu. Ekyo twalibadde tugamba nti sebo tazidde na ku mpingu ku lujjandoza banaamuleetera kagaali oba emmotoka eneetuuka mu kifo wennyini. Okitegeera ekintu ekyo kati omuntu okugirayo otuzzi aba anafuya nsonga oba kulowooza kwo abe ng'olowooza ebitaliyo mugende mu kusaagirira. Ffe tetusaaga si kuba mawulire si kuba TV onosonyiwa naye tetusaaga tuli mu nsonga nnene tubuulire ku mpingu zibatamuleeteddeko naba nga yeetaaya bulungi naye ng'abalala wano tulaba nga bannabyabufuzi oli yeesimbyewo bwesimbi yamuteeka ku mpingu. Kyekyo muganda wange.